did participate in the recruitment of the Public Service Commission. Akakiiko akalondoola emirimu mu KCCA aka Capital City Public Accounts Committee nga kakubirizibwa Bob Kabaziguruka mu butongole katandise emirimu gyako nga katandikidde ku nnankulu wa KCCA Jennifer Musisi. Public Service gave you about 300. Akakiiko kano kasoose okubuuza nnankulu wa KCCA ono ku ngeri abantu gye bafunamu emirimu mu KCCA naddala ng'ekitongole tekiranga mirimu gino mu mawulire ng'enkola bweri kyokka n'akaanukula nti KCCA terina nnyo ssente nga bw'eranga emirimu abantu basobola okujja n'essuubi ery'okusasulwa obuwanana y'ensonga lwaki tekikolebwa nga bwe kirina okukolebwa. Because you have 742 on temporary. How transparent is the process? Sente zituweebwa sente ntono tezimala kuwandiisa abakozi bankalakkalira kuba etteeka teritukkiriza kuwandiisa mukozi nga gavumenti tennaba kuteekawo nti sente weeziri. Ababaka era babuuzizza Musisi ono ku butale na lwaki abantu babukaayanira nnyo n'okugamba nti bwabwe ng'akatale k'ekiswa kyokka Musisi n'ategeeza ng'obuzibu ku butale buno bwe buli obw'akakiiko ka KCCA ak'ettaka so si bo. And those youth group have actually made a submission to the minister, which minister has written to I think you must be aware, you go and all of yourselves, and they are claiming the land also. Land board enokuliyira abantu oba basazeewo oluusi ettaka baligaba ne baligabira omuntu ne baligabira n'owookubiri. Abakungu bakunyizza Musisi ku nsonga ya kasasiro naddala lwaki kasasiro bamukuŋŋaanya mu bifo bimu na bimu kyokka n'abategeeza ng'abantu bwe bataagala kusasulira kasasiro ne beemaliza mu kumusaasaanya nga guno si musango gwabwe. KCCA tejja kasasiro ku mayumba g'abantu. Abantu bagamba nti banaku nnyo tebasobola kusasula 3,000 naye osanga ng'abantu abo be bajjuza n'ebiduula bino bivulu bibiitu nkubuka bosangayo ate bagamba nti 3,000 tebasobola kuzisasula. Akakiiko kakuddamu okwetegereza empapula nnankulu Musisi zaleese olwo bamanye ew'okujja akagere naye tekoogedde ddi lwe kaddamu kutuula. Jamila Mulindwa, Josephine Namakumbi, NBS, Amasengejje.